Mr. Sozi ekiboozibozi. Mr. Sozi nkulamusizza ssebo. Kati ekibooziboozi n'abafamire bonna mbalamusizza. Ekibooziboozi kyange ekyo kino. Olunaku lumu bayiza we nali na mufumbo. Kati nga wabaawo ebivvulu olumu kansaba taata w'abaana nga mugamba kaŋŋendeko mu bivvulu nkole ki? Ngende naye bw'aba ng'akukkiriza ng'ogenda olwo nagenda nzekka waali Eagles baali tebannayawukana bagwalimu akaki simanyi nga ngenda ggaba nagenda nzekka sirina mukwano gwe nagenda naye nga ntuuka eyo nga ndaba nali nyimiridde ku katimba ako akaziyiza abantu okugwayo mu mazzi nga mba ndabayo wali bulungi ku siteegi. Abayimbi batandise nina okulaba muvubuka ng'ajja nga ŋŋamba gyebali nnyebo ko nze kaali naawe gyebali nga ŋŋamba oli naani ko nze ndi nzekka naŋŋamba obwakasa wazzeeweka ne mugamba ŋŋamba nange nno ndi nzekka naye kyava atunuulira abayimbi n'agamba kale ezo engoye ze bambadde ze tusuubula e Dubai ze tusuubula ne tuleeta ne tutunda nambuuza Dubai omanyeeko nze nedda nagamba ezo engoye tuzisuubula gwe tolaba nange ejjiini gye nnyambadde ko nze nga yeeyogeza nga ngamba kati ogenda kuddayo naani ko nze ate nazze nani nzirayo nzekka bwe biggwa nga nzirayo kabeerawo ng'ayogera nze ebigambo byange bitono nga nali simumanyi namumanya nga sirina nnyo bimboozi kati ekivulu kituuka kinaatera okugwa nga ngamba omanyi bwe kiggwa tugende ffenna olabeko gye mbeera Kasubi emugamba nze ate eyo si gye mbeera tekintwala nagamba naawe tugende olabeko bulabi gye mbeera olunaku olulala ojja kujja onkyalireko ng'alemerako ne mugamba nsinzira gye nnavudde nagamba naawe ko nze waayi mutima ne nga ye nti kulabayo bulabi tugende kati nawulirako omuwala amu wano ng'agamba nti yatambula bagenda kusinkana omuntu naye nga tebalina zibazza nze nkubiriza nnyo abantu n'omwana wange namugamba totambulanga nga toyina zinaakuzza ne bw'oba ogenda mu kibuga kuggyayo ssente oba mu bbanka gendamu ne transport anaakuzza osobola osanga nga netiwaaka zeekyanze n'otajjayo ssente onootambuza bigere ekyo omwana n'akikwata kati nange nayinamu 5 zange mu nsawo nali nyambadde empale ya kodra kati nga nakazinze nenkassa mu kasawo akatini kyava mbuuza tutuuka ku mmotoka tugenda nagamba bebi olina transport namugamba sirina nagamba obadde onootambuza kingoda namugamba simanyi kyembadde ngenda kukola nankwatakwata ku nsawo nanyiga nagamba wakasa bebi tolina transport namugamba sirina ndoza nagamba ono katalina transport mumazi nga tulinnya ezidde e Kampala tuge Kampala tulinnya ezidde e Kasubi infacti yali abeera Kawaala batuge Kasubi ne tukkirira eyo e Kawaala naye nga tutuukawo nga tulinnya ezigenda tutuukayo eyo agenda atuuka kuggi kati nga minsoni yange nali ŋŋamba natambulanga muvaako mabega mpola nga manyi neŋŋamba bw'atuuka ku luggi naggulawo n'ayingira bino omuntu bwe yasookayo nanti bino byawoza nti kateekeko ttala bikinze nga nziruka nzirayo nga atuuka ku luggi agamba tebaliiwo ndoza ali alina baasuula nabo agamba kangende wa mugole nno n'ekisumuzo ndoza nga balina bye bakireka kati nga ndeka awo yimirira awo nzije kati bwe yagenda bw'ati omutima neŋŋamba naye kati nkola kyo nengenda mpolampola nempitawo we yali nengenda mu lukuubo nga mwe twayita nenyambuka wayitawo Kawaala ku kataka nadduka emisinde agenda ofubutukayo okunona essumuzo gya kinonye ng'asanga ndi mu kudduka bana ye yali atandika nagamba gwe kyava atandika emisinde ng'oba emmotoka yava wammanga emisinde nemukubamu amataala awo naggwamu amaanyi n'akomawo naye yali atandise okungubanga ngamba wuuyo emmotoka eri yammalamu amaanyi nandika kati emmotoka egenda otuuka kataka okukamalako ng'ate nze nange empese ennyambuse nzira Kasubi nenziruka bwentambulamu bwenziruka paka Kasubi neninyeeza e Kampala nenzirayo nengenda paka waka nenda sirika saanyega nti oba nabaddeko neewantu ewalala
kyayogera nasirika nti nenga naye kati kyadde kintwala eyo kiki singa nali sina transport. Kati olulala ntuuka omusajja nali nva Masaka ntuuka mu paaka kiro baŋŋamba emmotoka ezidda gy'obeera nga ziweddeyo naye ogenda kukola otya. Kati ne banoonyereza gundi akyabulayo avuga Kampala Mpigi akyabulayo olinda ajja kutwala ate naawe gy'osula gy'akwata. Nga mulinda nali ndi ayo ddakiika ntono ng'atuuka nga bamugamba kulikayo gewenyuse naye ogendagenda n'omukyala agenda eyo gy'olaga ko yenze nkooye sigenda na muntu mu mmotoka. Ne bamugamba ate kati ogenda mwetikka gwe vuga mmotoka omuntu ali omu. Sajja nga nteeka mmotoka naye ebintu byange nga tugenda nga tula mu maaso tugenda tunyumya nga mbuuza oli mufumbo konze ye nga naye ngamba ndi mufumbo nga ngamba yazimba yagula eyo oyita we nali nkoma n'agenda eyo gye yazimba konze ye ti nga tugenda tunyumya tutuuka wenviira muga ngamba omanyi mpa ku nnamba ye y'essimu nga ngimuwa nga nja kubuuza nkokonze kale nga ngimuwa ennamba y'essimu nga nvaamu nga nze nyambuka gyembeera nga naye agenda enkeera walo nga nkubira kumakya natandika onkubira kukubira ku makya nakubira mu ttundu nakubira olw'eggulo nakubira ku makya bw'atyo naye kiro nga takuba kubanga ali akimanyi n'omusajja. Kati lukyalumu nga ngamba naye nga sikumanyi okimanyi nakulaba kiro sikumanyi bulungi lwaki sikusinkana ne nkulabako nga mugamba ndo nali nkolera eyo Salama Road eyo nga mugamba n'abanyinyise nja kusinkana awo ekibuye kulabe koye kale nja kumbuulira onanyoka nga ngamba ekiriiro kangende mulabe bwafaanana nga ntuukawo nga mujja kunsanga nga ku Hollywood awo makati katonda tuuka ku Hollywood neno nga ovudde ku Prayer Palace naweyongerayo nga mu kitundu awo nga mulindira awo nze nasookawo nga mugantuuseewo engamba ndi mukubo nzija bandi awo nga nengera omuntu ajja musajja munene abadde t-shirt yali ya white munene muddugavu empale yonna nnene ekirako wansi nnene eringa zino zibeero bottom nentandika omumukubamu ebituli nga ajja nempulira nga antamye endabika ye yantama nengamba kati ono nemukubamu obufaananyi nebuyanga kintamye agenda okuntuukako wendi nga yantamye dda kati nangamba tugenda kutuulawo ofuneyo ku kyokunywa nga simanyi nangamba tusalirize wano tugwe wali ekatwe tugwe wali mu kasaawe k'ekatwe tumale tusale kumbe ndoza ye yayinayo ekifo ye nkwanze ndabayo bu guest house obupande bungi ng'osaze katwe eno oba bayitawo katwe waggulu oba katwe wansi tusalingiza tugwa mu kasaawe k'ekatwe ewali Simba ne break down tutuuka mu katwe era nali nvaako mabega naye nga mutambula mutunuulira nga kati ono bagenda muddukako ntya tuuka mu kasaawe katwe agenda atambula nasiikuula emisinde agenda okuyendoza tewali nswagira eraga nti waliwo ajakyuka nga ndabako nga ndi eri nziruse kyenava nali ntuusenga ku break down nemutunuulira nekyuka nenyumira nemukubira bbayi nga ntunuulidde nemukubira bbayi nenseka nenziramu nenziruka. Kati lumu enamba yange ye teyagijjaamu lumu kati awo nga nzira ku WhatsApp ndozange emuleetera message alaba oluwala tanzijukira ampeereza message mubuuza gwani akola audio nemubuuza gwani amanya gonangamba nemugamba okola mulimu kinangamba buuza ovuga kwawa kijindi nga yoli gwe manyi gwe naddukako kyenava nseka nemugamba ojjukira omukazi eyakuddukako mu kasaawe ekatwe nangamba olaba onzijukira nti wanzirukako kyekigambo kyeyakomako najjako essimu paka guno guliko teyanziyandoza nandiriitinga kyekyo ekibozibozi kyange.
mu buto timama mbulira engeri gye wanzala olwo mu maziga amangi bino bye yaŋŋamba bye nzijukira ebiseera byali bya lutalo nalina mwannyinaze kwe nali nsira era mbu kyenkana yali muwere emyezi gyalina 6 bwe giti nti maama nafuna olubuto kaseera katono ne tata yattibwa nabuuza n'amalaalo gene gabula ndowooza ensega bambi tata zamulya nebuuza lwaki nze nga balala babasaako ngawo kwebiri kisudde na mu bukulu nti oyo yantonda ye yalina pulaani gyendi eno yali alina ensonga ye yali alina ensonga saali nsobi bino katonda yali abimanyi yali alina ensonga ye yali alina ensonga saali nsobi bino katonda yali abimanyi